mu makuba agedde olwaleero njagala tutandikire ku kye bayita fundraising. Ndowooza tulabire ku byawandiikibwa tulyoke tusale omusango gwa buluganda ate naffe twetondera twenenye. Ebyawandiikibwa bigamba Musa Katonda yamugamba mu ntegekere awatukuvu. Kakati genda ogamba abasajja n'abakazi buli omu nga bwawulira baleete ezaabu efeeza amanja g'omuwendo gundi negundi negundi n'agatuma amanya amaliba ag'eŋŋonge agakyaki agonago mugaleete muleete emiti bwegiti buli muntu agenda akole nze kino kyenjagala eno ye pattern eno ye material gyenjagala ne bamuwa biiru eyebyo Katonda byayagala okukola nekyo kinatwala Musa najja eri abo nobaga nti buli muntu aleete nga bwasobola. Katonda agamba nti kakati mpisa abasajja abo mpisa Bezaleeri yateeka kani Okoliyabu ntaddeko n'Okoliyabu n'omulala omwawo be bajja okulabirira assignment eno n'omulimu guno gwonna kubanga bo mbawadde n'omwoyo wange ow'amagezi okudaliza okutona n'okukola ebintu obujolijojolijo ekintu kyange kiveemu nga bwenkyagala amagezi nagabawadde pateni yennyininyini gye nakuwa okuva mu ggulu nakugasseeko ate abagitona ejja kuba nnungi ng'eggulu bwe lyagala kakati ng'abasajja bagenda mu nkola nga Musa atandika kulagiriza bintu. Number 1 ebintu bwe byamala okuwera bye beetaaga Musa akomawo n'agamba abantu mulekeraawo sikyayagala okusinziira ku kye bandaga nga bwe kifaanana ne material nga bwe zeetaagisa mulekeraawo kati muleeta kati nzaawo ndaba accountability nti bw'oba okoze project oteeka okubaako wegituusa nogati neewedde n'okomawo mu bantu baga nti nedda twali tusonda sente za kino twazimazeeyo kati tugenze ku kirala kuba tebateekwa kuwummula naye tebateekwa kuzirikira mu projekiti emu wagiseemu Dr. atakomawo eri bantu ababa mwesigisiza sente zaabwe ebintu byabwe eri omuntu atakomawo gye bali kubategeeza wawe batuuse progressive twerabira tokisalirako na musango fenna tuli Guilters Church twerabira weerabira okubuulira abantu ti kino kyaggwa oluusi n'okulaba nga eno project ng'ekoze kubanga ereese ensimbi n'oyunga buyunze n'oyungiramu ndala kati naye nga ogikwese bweriwa okuŋŋaanya sente za crusade zikuŋŋaanye genda ogikoleekola etya eveewo ekyo kigwe bwe baba bakubanja abo bagambe nti bakyatubanja oba kinaye yo crusade yawedde kati bwoddako okulangirira eyokubibaga naye eyegindi bwe twakuŋŋaanya twagenda abantu benyini bafuna confidence naye ne Katonda musanyufu nti wa an achiever n'omwoyo gw'okumaliriza ebintu guli ku ggwe the spirit of the unfinisher gw'ogyeyambaza ate lwaki ogambye ekigambo kyoleese Musa kyayogera abantu bebakujja okumulipootinga ne bamugamba omuntu okumuwa assignment nakkiriza ku bintu byaleese nti bimala n'aba nga tabikukusiza bukukusa andikuba kyaleese kati kikumi ebeera mu gavumenti nga bwakikuka nti president awadde omuntu assignment nga Musa bweyagabira abantu oyo Katonda obuvunanyizibwa Bezaleeri omuntu naddayo n'agamba nti ne munne kati abo kumpi bakatonda bennyini bukatonda obutono Katonda ate yayogedde mbawadde omwoyo wange bwe nakuwa pattern ogijjukira nti wagisakulu omanyi Musa yali architect wagimala ogisa ku lupapula giwe bali bagikuzimbire kyebateeka okukola bakimanyi tebadda wa Musa
wabula bakomewo bamuga nti gamba abantu balekerawo okuleeta ebintu bimala kolayo meeting oyimirize accountability nga minister ajowa nagamba mukama we tuba tuteredde kubanga eruyo no mukyaki tukiraba naye ne mukyaki tekiriyo naawe togenda ku speed neda kyengamba nti mukyaki ero kitutomera nti tuteekwa okwebuuza nti kiri kubanga kyetwatandikiddeko ti omuweereza okukomawo eri abantu naga nti sente zetwasaba zezino muzirese zikola ki zimala nga n'ekintu weekiri kati nolyoka okizaayo eri gavumenti nti omuntu asobola okuddayo minisita naga nti assignment giwampa ngikoze buno bwe busobozi obaddewo kati ate tuleeteyo akakyo therefore ekintu katonda kyayogedde no kati katonda kino yakoze atya yakyogedde kiweeka accountability n'eri katonda n'eri abantu bakikwasizza naye ate waliwo ebintu byetwogera nga si katonda